Kati abagala balungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kaakati no olwaleero njagala kunyumyako nammwe oba njagala kubasomesa oba njagala kubawa ebintu nga bina kimu bibiri bisatu bina ebirinza okukufuula omukyalo ow'enjawulo mu kisenge. Ninako ka vidiyo ndowooza nga nsomesa ku mbeera zino naye ggwe olowooza ki ekikufuula omusufu? Ndabikayo figa oba kati nno kambabuulire abakyala abanene mwetya nga mulowooza nti ebintu ebifuula omukazi okubeera ow'ekitalo kubeera nga figaye ebyo byakungulu kuno abantu bye balaba mukitegere bye tebibatiisanga era tebibakanganga byakungulu. Yes, abasajja babyagala naye waliwo bye byetaaga mu kisenge. Namba emu keya gy'owa omusajja oba ngiyite reception. Omusajja omwaniriza otya mu mmana? Omusajja omuwa keya kinga akuzina. Kaakati waliwo abakyala nga omusajja waba akuliko obeera nga mugogo. Oli awo teweenyeenya teweefaako, omusajja n'atambuza omukono, omusajja n'akuweweeta, omusajja n'akunuuna ku mimwa, omusajja mukwano nka gw'oli awo tolina kyozaayo. Ng'olinga agamba nti nakikuwadde kikuba omala ogende. Omusajja akuvaako nga talina kyawulidde. Naye teri kinyumisa kazannyo oba teri kinyumisa kwezina nga kubeera ng'omusajja akuweweeta nga bw'omuweweeta. Ekisooka nawe bigenda kunyumira ate naye bigenda munyumira. So mulekerawo okubeera ng'omugogo, mulekerawo okubeerawo ng'omuntu akuliko nga gwe teweenyeenya teweekola ki. Omusajja bw'abazze n'atandika okukuweweeta naawe muweeweete, eyo gye mpita reception. Omuntu bw'ajja okukyalira ewaka, omanyi njagala nnyo bawe example ze musobola okulireetinga kuba okutegeera oba okutegeera amangu. Omuntu bw'ajja okukyalira ewakaawo n'ajja nga yeetisse n'omusanyukira n'omuggyako ebiveera n'omumwenyeza, olowooza awulira atya oba afuna ki mu mutwe? Bansanyukidde bannange, addayo n'anyumya n'okunyumya nti bannaye gye nagenze bansanyukidde. Kale bansanyukidde bannaye nalabye essanyu mu bantu bali. Naye ate waliwo omuntu ajja oluusi nga yeetisse oba nga teyeetisse, wenna n'omuggyako ebintu n'obiteeka awo n'otambula n'ogenda n'okomawo tukwa ku mazzi oba onaanywa caayi. Yingira kwegamba n'abireese amaanyi gamuggwamu. Kati nno kyekyo kyengezaako okubalaga nti omusajja ajja ali mu vibe n'akutandika ng'asuubira ogenda kuzza vibe y'emu. N'obeeraawo wenna ng'olinga gwe baabikidde. N'obeeraawo ng'olinga gwe baabikidde mukwano ne bw'ebanga ewooma emutama. Gwaliwo emmanezi woman naturally ng'omusajja ajingira eri tight. Erina otuzi otumala oba otusamusamu. Kwegamba ng'ewooma nga yo naye gwe nannyiniyo n'ogidibaga n'ogimutamya n'ogireetera omuntu okubeera nga temuwoomera. So muyina okumanya ebintu bino nti omuntu at least olina okubeera nga omuwa ekintu naye n'awulira nga kyekyo n'agamba ya weewo. So ka reception ako kakulu nnyo. Reception ntegeeza nti omuntu bw'ajja musanyukire, bwe nkusanyukira nsanyukira. Bw'ajja n'akuwa omukwano nawe muddize, bwakunywegera munywegere, bwakuweeweeta muweeweete, bw'atambuza omukono gutambuze. Namba 2, okunyoola ku kiwato. Abakyala mwetya naddala abanene. It doesn't matter size yo. Muti okutuula ku basajja nze simanyi olowooza ogenda mbuno mumenya. Bo nga batuwe bakako gw'obako bakakola baba kumenya. Gwotwala nko omuwala nga alina omusajja munene bw'ati gw'olowooza tebeezi na commissioner kubanga mbu omukazi munene. I mean omusajja munene. Mukwano tosobola kumumenya. Ekisooka omusajja bw'oba omutuddeko mba muli ku buliri. Ebigere bineena amaviiviigo oba ogasimbye ku buliri. Kitegeeza weight yo yonna togimutaddeeko. Kati ebigere byo oba obisimbye ku amaviiviigo oba ogasimbye. Otali multiplication yo byonna. Ebigere byo oba obisimbye. I mean amaviiviigo oba ogasimbye ku buliri. Kitegeeza weight yo oba ogikendeezezzaako oba temutaddeeko weight yonna. So tofaayo oli munene. Oyina ekibuto kyo, oyina ekkudde lyo. Mukwano weeyambula okinyoole. Nyoola ekiwatto ku musajja. Omusajja naye anyumirwa nnyo okubeera nga yeebase wansi nga gw'oli waggulu ng'omunyooleramu ekiwato. Muteeke mu ntebe omutuuleko. Ate n'entebe yo nnungi. Kubanga woba omutuddeko ng'olina olina engeri gyo weewaniridde oba weewaniridde ku kisenge oba weewaniridde ku ntebe kwennyini. Kitegeezera still weight
oba togitadde ku musajja yonna. So tomweraliikirira ko tagenda kufa, tagenda kumenyeka era tagenda kweraliikirira. Abalala kale kino kyoka nkyogereko ti abasajja abamu bagamba amabeere oli yeesunda ebbeere bwe liti olusi abasajja abamu naye abakazi abamu ate nammwe ne mukisusanga mugamba ate ebbeere lyagwa ate lyesunda. Mukwano togenda mubeerako ng'obuukabuuka nga ttena kubeera nga ebbeere lidde eri limukuba empina edda. Eryo ebbeere okubeera nga lyesunda bwe lityo sitayiro eyo kitegeeza oli kwesunda bubi. Nkugambye kunyoola kiwato, sinnakugambako kubeerako ng'obuukabuuka nga ttena, oli ku mukira obuukabuuka nga ttena. Munandeetera okubakolerayo ka vidiyo ka practical kubanga guno omulamu andabika mbadde nnina gukolera mu vidiyo naye ate kale tugenderaawo. So omusajja bw'oba omuliko nyoola ekiwato, kiwato kyo ky'otambuza si mubiri gwo gwonna, ekiwato ky'obeera ofokasingako ky'oba onyoola, si kubuukabuuka nga ttena oli ku musajja shushu ky'ova olaba amabeere geewuja ne gadda eno ne gadda eri ne geewuja ne gadda eno ne gadda eri. Lwaki? Kubanga toli kunyoola kiwato wabula oli kukozesa mubiri gwo gwonna ate nga twetaaga kiwato. Buli bw'onyoola ekiwato togenda kubeera ng'obuusabuusa ebbeere eryo lye weeraliikirira okubuusabuusa oba lye weeraliikirira okubanga omusajja lijjamu kuba empisi manye mu maaso. Here. Namba 3, okusikina. Okusikina kuno nzize nkusomesaako era nga mbagamba. Okusikina kukulu. Nasikina ki? Nabagamba ebiseera ebisinga olina okutegeera omusajjawo ky'ayagala. Kino osobola kitegeera ng'okimubuuza oba ng'olaba reaction ye. Waliwo abasajja nga tebaagala bya baleekaanira, waliwo abakazi ng'ate muleekaana. Waliwo abamu abaleekaana nga lwa buwoomi. Banaye abasajja ne kino mukikkirize. Waliwo omukazi gw'osobola okusimba omukira n'omuzina, mukwano n'aleekaana nga byaleekaana buwoomi nga bimutabuseeko, nga takyalina formula, takyalina rhythm. Oba ngambe ng'omuntu bw'anaayimba like n'ava ku track n'atandika okuyimba ebye nga ye ali so deep mu music gwalimu. So n'ekyo bwe kibeera nti aluzinga track n'atandika kuleekaana buleekaana, naye waliwo abasajja bataagala kuleekaana. So wowe onzita maama ebyo nabyo ate biyitiisa. Bannange wowe ng'olinga akaaba, ng'olinga oba afiiriddwa. Anyway, eyo nsikina ya muntu. I'm not saying it in kudiscouraging but kyusaamuko. Ensikina nayo emalamu amaanyi kuba omuntu omuwa kye tuyita confused mind abeera abuuza kakati omuteeka mu confused state. Anyumirwa, alumizibwa, ali ku ki nga tekitegeera. Waliwo omuntu alinza sikira ng'omuzina n'osooka opoozinga n'ogamba oli bulungi. Mu abakyala kiba kyali kikutuuseeko kyekyo kye njogerako. Oli bulungi. Kuganga takitegeera kubanga omususseeko. Oleekaana woowe onzita maama nze woowe. Otiisa. So making sure nti by'osikina byebyo ebyalagirwa. Ebirimu eggono bye bigenda okuleetera omusajja okulaluka. Abeere nga buli bw'awulira nga omukira guyimye alowooza ku muntu ogwo. Nakaawe alowooza ku muntu ogwo. Nakayima we alowooza ku muntu ogwo. Saala we alowooza ku muntu ogwo. Oyo gwe yalese ewaka. Kale munzikirize nkome wano temwerabira kusubscribinga, kulikinga na commentinga. Abasharing nga mukola kya ttendo. Alina ekibuuzo kyo alina kyoyagala twogereko. So kiteeka mu comment section. Alina kyowabula kyoyongerako naawe kiteeka mu comment section. Nja kubeera nga nkikwasaganya. Mukama bankumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.